From myaka gye tubaddewo mbadde sinnabakolako kabaka afa. Wadde wa kabaka ki wadde wa kabaka ki. Simanyirwa oba lwakuba ono King Oyo tulinga abali mu age bracket. Waliwo yafa wati abazinga wa Busoga. Nadiopo mukulu. Nadiopo naye bali bazeyi. Ndoza ono lwakuba abadde mu age bracket yafe bavuka abali ko kyokola bakanga muganda waffe muto olabanga kyaliwo buza ku bantu tubabuza ko bannange ngera bwage program yaliyo ya naku si amanyi nyo ziwamuza kyeno musajja afutuke yo munansana tukwatirwa mu tunyolwa mu ne banna Uganda bannaffe because kati ate ffe tugenda mu mbereza abo si batoro fembu tuli baganda na Uganda twafuka bawamu era tuba tunakuwadde mwana omu kubakulembeze benno mu gwanga lyaffe yayise ko kuga ino mugadwa ya sere otherwise shoka ntunakuwala naye abadde akyali fere yangu nange badde mu musingo myaka 3 yazaliwa 9 mwemeka 9 mwesatu badde mu musingo kwate yasoma nze mulaba nga ono kati nali mu class za wakunga ate no bamuyisawo ogendo so wagakan naye twasomeranga luweero nga ina area mwe bayito naye wamunga twafu yabafu tukangene 40 naye kyengeza kuga nti abadde someone gwe twali tumanyi nze olunaku lunasooka omulaba mbadde muze mulaba nnyo mbadde mulaba nnyo naddala mu workshop so mbadde bamukyaza nnyo mu mikolo namulabako ku mukolo gwa Rotary waliwo n'omukolo mulala ne oba yali USAID something bali ako Africana ne bamuyita waliwo yaliko patroni badde bamulondalondamu waliwo abatoolo bali basinkanye muno mu Kampala ne bamuyita but character ifanagana n'ekyabazinga nti balimu oluvubuka represent obadde osula wotamusuubira mwakisho okukola bugu ne project zabadde barunninga sibadde nnyo ojira Ssaabasajja waffe nga yakajja wali mu 90s olwokuba yali muvubuka n'abaga abavubuka n'omulembe ngubakoze eki nguba wadde kati ne bano babadde batambulira mulembe gwabwe naye kati nze lunaku lwesooka okumulaba like mu bulamu bwange omusooka omulaba nali nsomera buziga eyo emmotoka yeefunamu kagundi ku kkubo ng'ali ku kkubo avaamu ayimirira awo driver agyekebejja babakuba jinji babakuba kibana kye bakuba nayimirira awo amanyi alina amaka emunyonyo alina amaka ng'ogendanga ku sipiiki nayimirira awo wabbali kabaka wettola buli omu olugamo nga waliwo kabaka wettola naye olwokuba abantu omu era baaliwo bamumanyi oludde nga bamulaba nga ayitawo nga bakimanyira ate alina na convoy nyingi adde alina emmotoka ye emu n'eyokubiri ndowooza ezo mmotoka nga 2 basatu atambulira neya ba ADB abadde bakiyambye kabaka envoy envoy yabo yabukulembeze obwo nga siwa amatanda nze nno lwensooka olulaba oyo yali mwana muto wati ng'ali mu mmotoka era nga yali ava ku ssomero tulina we twali muruka ngiva kusologa yiye muruka y'omukulembeze watto ninga akyali mutono nti yetika tebannamutikkira however kyenge lwaki tubikonyeko bino twogera olaga nti ono na Uganda munnaffe atali mugwira nti yafa jindi najja asenga ate abadde mu system yaffe ey'ekivubuka kibe bamu kubadde babololo modo bintu ebyenjawulo abadde alina programs ez'obulimi actually ye abadde wano ojuganye tuli nnyo mu mwanyi terimba one projects endala ojja n'obulamu bino AIDS n'endwadde naye kati ate yabadde nnyo mu tourism photo city of tourism abadde ya sister yami yakka nnyo mu by'obulambuzi kitegeeza abadde musajja mukozi wa mirimu nakuwala n'abannaffe abatoolo mwenna everywhere you go abadde kyekimuluma sajja bo batugamba mwana yalwaddemu kansa w'okuwonga alinga ttuma ebanga ttuma bino ebizimba by'omu mutwe kansa w'omu mutwe however nze njagala abantu bategere nti wadde kale oli abamukulembeze ne wabaawo endwadde ezo nga zo tezirekeka kikuba era mbadde kugambako Samuel yathe yaliga ne Charles yazaliwa n'ebirwadde bye atuse nafuuka kabaka wa Bungereza nga yenna abona nti waliwo ebyo kati bw'abanga omuto bambi abadde kabaka si muto wabanga omukulembeze omukama abadde ayina ebizibu bye tukkirize nti Katonda amujjuludde nti abadde n'ekirwadde taata we yafa atya taata we byalimu okulwanira obuyinza muganda we yamuta Kijana Ngoma Kijana Ngoma byalimu akyo omusajja oyo bakajja bamute ennaku ezo bamusaniriza 20 years yamuta atya bamutusa masasi gali masasi yaman kwega yali saga nene naye lwakugambadde saga nnyo tubigende deep olwensonga ate kati bakyali munna bano bakyali mu ate bajjukiza kiri kubanga aleeta ennaku endala naye ezo zonna confusion zibadde zijja zibaawo era nobaawo n'amaloboozi neddo yakyali mwana muto ate gwe kibi no n'abeera nga grooming waliwo tutaba legends abo the elders
the royal family ne bamuguroominga naabe naye nga ne taata ye mu nfa ye mwana yali mu kukaaya na power struggle ebyo bakuba nti bukulembeze bwannono buba bulonde buba bulonde naye nti era waliwo obukulembeze bwennono nga bulonde n'engeri ennono era bagikayaniramu waliwo wano kingdom gye mmanyi actually sina Busoga Busoga balina enkola yaabwe oba kyabazinga ku mulundi guno bw'ava mu kika kino addako alina kuva mu kirala bo tebali ku kino nti ono yazaala ono oli n'azaala oli n'azaala oli nga bw'okyogera batugamba ewakyabazinga bukolebwa bika kati ebika ebyo baba biri 7 ku bimeka bulina okwetoolola bonna buggweyo then kati abakulembeze bebe ebika byo bavaamu abo abaali badde abalangira abalinze nti ono bw'aba avudde mu kino ekika bw'avaawo batuula alinze ali mu kiri ye gundi ne bagenda nga kati era okusika okubeerawo kwe kubeera nti abaddeko avudde mu kino ate n'addako mu kyeyagaliza oba nga mwafunako ate nga waliwo abatannakwata so kati ezo zonna confusion zibambye ebiringa ne wano mu Buganda ewaffe olwabagira ne bagi ne bawambuya amalobo zigira abawala mpasa abasajja waliwo yagamba nti kabaka talaba mukamwa tujue ne wano bamusiramu abadde bamaswa abadde bamuzimbyeko akayumba baseeka wabaawo amaloboozi ago ne characters ezivayo ne zeerijja ku kintu ekiba kiteereddwawo tulaga nti wali kiteeredde kogo muganda aga siulwamu nti waladde then ne influence ya government zezimu obukulembeze buno obwennono buno zibuyingiramu nnyo tezibuleka kwetengerera ezimu zonna ate yeekisebulekawo naye eyettima ebujja nawo wajula abantu abali so influential kyalagira kati Thailand ate kabaka we Thailand agoba ne prime minister w'eggwanga kuba prime minister w'eggwanga wamala okukwatuliza ate alina okugenda ewa kabaka we Thailand avuname kyekiringa eSwaziland ewa Muswati prime minister w'eggwanga amala okukwata obuyinza nga parliament emwapuruvinze ate nagenda ewa kabaka Muswati avuname kati singa wajja some sort of republican change mu Eswatini oza Muswati bayinza omukkiriza abeewo kuba ize influencer kyekyali wano nti wajjawo republican abazungu basoka bakwata Muteesa kwawanya Muteesa ono tamukwatako ne abaganda bajja kutulemesa okukola exactly ne bamutwalira manipulation delusion ne bagenda omukomyawo wano ngaga nawe era tugenda kuwa Buganda government tugenda kuwa Uganda tugenda batika mu Uganda yawamu ojja alwanyisa East African Federation na sibera mwekyo kyawamu already nina ensi yange Buganda kana abaganda nawe tugenda kuwa Buganda yo naye tugenda kugattaka abala tukole Uganda yawamu ninge tukikola nti wamma mulimu abo ababa nettima nabijirawo dda ne lwaki tukonyeko nti awawa influential government ina kukwatagana nabo obukulembeze bwennono nakye mbumanyeko buba ne constitution nga simpandiike naye nga mwana gwe ebula kusinga eyeggwanga okusibwamu ekitiibwa ate teriyo bukulembeze bwannono teriyo republican government erina constitution esinga bukulembeze bwannono bukulu constitution ya Uganda yankaaga mu kijjo kyekiri kyoyogere nti gobuwanga nennono obwa Buganda obumanyi kuva ku bujjajja na okimanyi nti wano prime minister oba president aslogan nti ffenna enkya tukeera kulongoosa abantu ne basigala mu buliri naye kabaka n'agamba nti enkya abantu mwenna mukeere mulongoose abantu bakeera ku kkubo kati nekyo olwese nno kyatugamba olwese bulungi bwansi tuleete calling nga nogamba tujje eno Nabbanja prime minister oba president agambe buli Munnayuganda ndizayo nusu 10,000 wano ngenda lwanyisa AIDS ne kabaka agaye tugenda lwanyisa AIDS muleete 10,000 ali agenda okujja bajja vuma Nabbanja ne Museveni n'abantu be mutubba nesabasajja Katikkiro agambe tebabuuza ekikola nti abantu bano balina influence mu bantu ate kirunga ly'amateeka goyogedde gatali mawandike eno kituyita obuwangwa n'ennono culture and norms okugeza si kiwandiike naye ate kiri mu mutwe gwa buwangwa bwaffe buli omu akimanyi nti omwana omuwala afukamira gwano ate ne bwoba mulenzi ng'oli mu maka ga taatawo teri atakimanyi nti obuuza n'omwamawo kati nze nakula nesobola kugenda tefukamira kuyimya mu maaso gama ewaka ewuwe mbuzi yenyimisi yotali wasuza otya nno maama era okukakkanako oba katebe oba okubaza no maama wasuza otya naye kiri mu buwangwa nti we respected elders naye tewali wakiwa naye constitution y'eggwanga egamba tuvuma abantu according to human rights oli nanva nga nina eddembe lyange erivuma naye ate kino kiri mu buwangwa naye bwekikola bannange omwana akubye maama we buli omu atunula bw'ati mu constitution neekugamba omuntu alina eddembe okukola kyayagala olibabira ebyebisiyaga bye tubeeramu naye ate mu buwangwa ne bagamba omukazi n'omusajja tetukkiriza ffe kwesiyaga tusobola n'okwokya essanja n'osanga oliga abaganda tetukkiriza kwe si kiwandiike
nti aboluganda tetwezaalamu tetwewasa naye ate eyasoma constitution yene eyaffe eno nalyoka kugamba okeyasaba ojuga bana ab'eddiini eyajja oluvannyuma simanyi bampa okutaka ewammwe bampa kutaka ewammwe ebintu ebyekijinga nga bijje mu mateeka g'abali amakole kalica elo is something kibatakyusa etteeka libatteeka okuyita wano olina okukola bwoti si lulu si regulation si simanyi directive katulinamu amateeka ago agazenga kulembera obuwangwa bwaffe lwaki tukikuboonako tugamba nti ne gavumenti ezo ezibaawo zirina okukwatagana n'abantu bano bisobola okukola programs ez'enjawulo kulaawo omukama tewali mbulubujjo zonna nti abaddeyo ne ku baana ne ku mukyala munayiza empulubujju siziwulidde era mwana kulakwa nti kale Katonda yasinga okumanya balonda batya singa Ssaabasajja aseerera nga talina mulangira alinze kyali kibaddewo mu Buganda naye bagenda ebunyolo ne bayita Kato Kimera nazzaawo obwakabaka because attribute katikati etolo bwabanga tabadde na mwana then ani addako kubanga bw'okibuza siwulyanko mpulubujju nti abadde yazaalayo ku mwana oba ono ye mukyala kati obutoolo obuwangwa bwatoolo bwe bunaatula bagenda mu famire ya kitaawe bakazinizi be gye balonda katulinda kati bagenda wakijja nangoma wabali bamuyita batya kubene waffe abeera Katikkiro omusoga Katuukiro omuhiikira wawattolo kati alina okuvayo n'ayongera okulambulula kuba gwe mu abatolo oyinza okuba mumanyi enkola yammwe ate ffe abatali batola abali eno n'ebigambo tubana bingi jjukira bintu byayonooneka omwana sobola ku mitimbagano n'ayogera n'abaguza ekintu naye nga si kyekiriyo so kati kivunaanyizibwa era omuwakirwa oyo n'alinamu era yabadde yakoze erajjo amawulire g'okufa kw'omukama egatandise okutambula yavuddeyo n'agasambajja kati opapa ky'okusambajja ng'ekituufu okimanyi ate nedda bwekityo bwe kyabadde okukolera entu kyekituufu olw'ensonga gatandise okutambula naye nga ffe abagatambuza si ffe tubika ojo ekiwatiyombera n'abantu nga nobagula Ssaabasajja bwabamufu naye si gwamubika anti bwe yavuddeyo teyabise yatugambye ali mu mbeera mbi soko ogali ogagobewo owuninga okubika kyakubiri si wetyo wetubika abantu teriyo mukulembeze sigamba ku omukama teriyo mukulembeze afiirawo ne bamubikirawo naawe ekintu okiyiwa ebintu bibaamu entale n'okusooka okutereeza mu kyalo kane we yali badde yaseeredde waliwo abadde balina obuyinza omumubika nga balina basooka okutereeza okusinzira kati ate bano abamuze nange bwe nali badde nze nsooka bigoba bino tegeeza ayinza okuba nga yafa nadda kisoboka nti yafudde batugambye jjo essaawa 4 ez'ekiro waliwo okuba nga yafudde ku makya nga wakyasooka kutereeza naye nze nange ne bwe nali badde nze era nvayo ne kyakubiri oba oswala kubanza information gye mbadde nnina mu famire eyo waliyo okuzika wiiki nange nakuwuliddeko waliyo omuntu eyafa naye tebaabika olw'okuba ndowooza ono abadde mulwadde muyi kitegeeza waliwo ensonga bo ze bamanyi ab'omunda fe abayo nga tulina tutomera kazini we omwana wa maama we omulala yafa naye nga tebabadde kulozi nnyo naye kugamba n'ensi tiyakola ki batono nnyo abakitegeerako ate nga bw'okirese nti they had to cover up ate obusebo ng'abate balina okusooka okubikkirira ono gy'ali kati tumanyi ono abadde yali yafa dda abadde gy'ali ng'alimu ICU ng'embeera mbi n'ekirala taata w'abaana ebimu bituswaza kikiringa okukera ku makya maama nera tusoma olwamugezaako ne wabaawo omuntu waafa gwe pulezidenti n'ogamba tugeze buloga nembi kalumbuye n'abika nga president onnabika naye ng'ate afudde wa munda nti ono yina omugezi asooka najjali futing ekikyo ebyammwe n'abijjawo asobola okukyusa essaawa naga tannafa wadde ali mu mbeera mbi nezimala obuwere naga kati mulange nti afudde kati n'afulumya official communication swala fabwe twatuse tegana ku mitimbagano rest in peace ate gwe nolyokuva bannange tubiko nga wakaire essaawa 4 oyina soko nyoga nedda ali mu mbeera bino yawusi kuba tekulika ina buyiza mu bubika oswala kisingo kwa batukuwamu ebituli mu bukulembezeewo era wa so corporate mwe embeera nga otuke 1 sibe balina obuyinza okubika ne bwe yali badde yafudde awo sibe batubikira atyo ne kabaka ne president ne yagamba osiba era ku byakabaka n'abagamba ddamu okubika Ssaabasajja ngenda kukusiwombulire oyina buyinza ky'obubika Ssaabasajja nange kenyini Museveni sina buyinza bubikoyo omuntu babadde kino kyekiri yakikoze nga kyekisaana balinamu kansa jiini kubanga n'omuntu eyakafa era naye yafudde kansa omwana famire eno nnene tumala gajoogerako nnyo bintu byetwetaaga okumanya okukakkanya emitima tetubabuuza bapiininga nikungira okukakkanya emitima mwana sajja basagula basajja batamuzaada naye wavaayo empulubujjo wamma tubadde tuwaayiriza gundi
kati yene ensonga nti ensonga abamu obutabiteeka kubiri ya kijana ngoma de obutabiratinga ku kijana ngoma nga tatata we ne bino obitabiteekamu kuba kati jukire sawa zino buli afune kizibu tumusiba ku government ye mujje kati utasiba ku jetuga nti nedda twetaaga just clarification tomulenzi abadde atawanyizibwa toba abadde ne kino abadde ne kiri abadde ne kiri ate kitajja muweebwa era abadde ajjanjabibwa kumala ebbanga bwe sajja wantu wamulaba era nga batiko banaye kataka yagenze kujjanjabibwa kati ali Germany yakomyewo kati alimu tibaatekawo emmere updating abantu ne batambula nga bakakkamu kitegeza ne bulikya God ne bwalikedde God forbid emirundi mutwe ne bwalikedde kabaka naafuna ekizibu ekyokuseerera abantu babadde bali updated kati nekino kitusati jangu mukakkanye emiro gyaffe abana Uganda twewale gwe tugali ba bloga bagenda okumala googera bali rating ebintu bye batamanyi muyinza novaamu abalonda sawa sajja kakati mulangira yigundi yaddako nenga nogwanga bwomuti bakumanyi nebatandikwa ku appointingira waawo entalo zibeereeyo okakana nga tusonze mwani yakoze olowooza mama Best Kemigisha ali mu mbeera kyokufira bakaka babiri very deep sorrow omutima gwennyise mwana bawe yamufaako ebyaddala n'asigaza toto essuubiri ono bebi myaka 3 ne bamutuuza amaze atambuzako ebbanga amukuzizza bulungi nga kabaka bannangaze ate akendo kawomeseza amazzi azzeeyo mu nnaku ate ali mu nnaku ey'amaanyi era yenna omukulembeze ataddako ayina comforting ayinayo abaana abalala abalenzi oba ono eka gwe yazaala ayina abaana kwega obwakabaka bulina abaana abalala lwakubanga ono ngamba mu mukyalo ono omukyalo oyo yesinakakasa kuba batukira okulonda emyezi 3 ow'emyaka 3 oyinza okuba nga gwe yali alina yekka naye tewali munene okubanga yaliko empewo kituufu wadde muli bangi ono ye mulonde eyaliko empewo ate era jjukiramu abo abakulembeze balaga Ssaabasajja Kabaka abaana bayina owawawo naye ate teyatulaga owaffe naye tetukimanyi nti waliyo abalala yabalagaanise Semakookiro yalangirirwa ffe tumulaba Semakookiro bamulangira ng'era omwana omulala yenna balangirira Kiweewa nzijukiza ate kiwa tomulaba era senya tetumulaba nkyeŋŋamba njagala mbuye bamulangira ddi nga ye baleeta Kigondo ayinza oba teyafuna official waliwo ekyo nti Ssaabasajja ne baba agizeemu Kiweewa ye alina obuzibu obubwe ase obuzibu naye enzaalibwa gyazaalibwa maama amuzaala oyinza okubanga ne we yali badde ayina bakulu be nti wabaawo munda ensonga bo gye basinzeko ne baga nedda wadde ono lwakubeera tetumanyi Muteesa yayina bangi naye kimanyi balondamu ono Mutebi lwakubeera obuzibu tetumanyi obwakabaka bw'Ettoolo obukama bwogera butya nti oba omuwala asobola okukwatamu alina abaana abawala omukyalo oyo waliwo n'omuwala eyafumbirwa embaga recently awo ate kye tusaba nti omuhiikirwa jangu nakino okitangaalizeewo mangu otangazeemu tukiddamu tetukukaka kujja tugamba wabula tukusaba ku lw'obulungi gwe jangu mutangaze twagala kumanya kuba yasobola okugamba nti mu nnono yaffe tetutuuza kabaka mulala mukulembeze mulala otannaterekebwa onaga nedda mukulembeze mu nnono yaffe obwakabaka tesobola nga tebulina kabaka kireza ono oluserera n'alama obwakabaka tebusula nga temulimu alamula kati byonna tukyagala tubimanya kekali ketuga nti ye maama mulenganga ebika byawano ebya Buganda tekibeerawo nga tekirina era olitaziikwa nga tebanna ku parliamenti yaffe jasi yakubuukirabuukira ne sipiika waafa oba tebannamuziika yakubuukirabuukizeemu togiraba naawe kati bino bitogerako byo biri oda nga onogamba ebika obuwangwa niye no parliamenti olaba naye kugamba ye kenyi tasobola birawo nga terina mukulembeze wano ayina abaana abadde ayina oyo Nnyimba Kabamba Iguru owokuna ayina Princess Ruth Nsemere Komuntare ayina Princess Seira Komucheya ebyo baana basatu be yazaala tekuli mulenzi kati obuwangwa waliwo tugabe muhiikiro tubuli omuwala ono asobola okujja Komuntare oba Seira obwakabaka bubawa abadde mukwano nnyo gwa Mukama ayinza oba ye muwala omukulu ndowooza ate tubaita ba guardian angels kwega si oli malayika naye wano ku nsi wawo omuntu yakuta either muganda o mwanya ayinza okuba yambaddeko engeri gyakiri nti yali omuwala omukulu ati mwana bino tugenda bibuuzaamu nga tetubikaka so yinza half blaza kumba obwakabaka tebukkiza leeta half blaza nga taliko kirira ekiringa katulaba Ssaabasajja Mutebi nga waaliwo n'abali badde baganda bitugeza abalangira be yazaalibwa nabo bawasajja waserera tekuliko atuula ate
tebaliko gundi bubaka kitegeeza mujijja okuddako kati bano ebyabwe byaggwa kitegeeza tuyinza okuba nekino twagala okukiteeka walaba n'ebyabungereza walaba nga line wataba Chelsea nga ono Harry ng'olaba olugendo luwanvu okutu Harry muzzukulu wa wakomeka ng'ate wakyaliwo ba Chelsea nga ne Chelsea wali naye ng'ate Chelsea yali kiruga oba akadde yaddira maama yalina okubaawo era yaliwo n'obukadde ko bali bagamba lwaki Chelsea lwaki Harry takwata omuzzukulu omukulu mu gye biva ne bituuka wano kanne kino bwe kibagambako ne ku Mbogo oyo Mbogo era ekyamulemesa okukwata Mbogo yali muganda wa Bamuteesa kati ate actually muganda wa Bamuteesa wano yena akkiriza obusiraamu Suna yazaala Muteesa kati Muteesa oleli yali afuuse president I mean sorry Buleza wano yali afuuse kabaka wa Buganda kati Mbogo bw'abanga muganda we ate tusobola kabaka ne bwavu tosobola kufuuka kabaka kuba obuwangwa bugamba abooluganda temusobola temuba era bwe yavaako ne bayita mutabani we Mwanga Mbogo era n'asigala nga wali mulamu n'ikulu nontibika mu kuba bwakabaka ennono yali emugamba tosobola kuba kabaka ng'ate muganda we abadde kabaka. So Queen Mother Watoro ali mu mbeera nzibu musaasirako nnyo bana President Museveni genda omubongeko manyi President Museveni number 1 Mouna ate oyo alina buli kimu yikanfati da ate ayinza lobanga amumanyi mukwano gwe oyo mukyala soko batugambye ali mukwano gwa Gaddafi mukwano gwe Laka president yalina ekigambo pozi nedda geno sale bitabibaamu naye President Museveni yaba n'ekigambo ekisembayo asobola omanyi ye versatile omayo buli wamagwayo bw'anagenda namukanfaati wagiyita emyezi era balira kubooza nti President Museveni abaddewa mu bwakabaka buno mu bunyolo mu bukama buno abaddemu okuva ku Dewani abubaddemu okuva mu Dewani kuba nekiri kyokonyeko tewaliwo international relations yaleeta Gaddafi kuyingira tuuka Tooro nga government ye ate yamwa Museveni temanyi kwegana ezo project okuddabiriza embiri za Tooro support Gaddafi ani yamusomera omulimu guno kyetugamba nti gavumenti yawane eteeka okuba ng'erina abasupootinga so kuvira ddala Dewani gavumenti eri wamu n'obwakabaka bwa Tooro era naye obulala bwonna bwe buki naye neewuunyiza bwakabaka bwa Tooro obwo mujja tusonyiwa tubuyita bwakabaka kuba kyetumanyidde naye nga tukimanye ekigambo ekituufu tukimanyi obukama bwa Tooro kubanga ono omukyala akuziza mutabani we akuziza kabaka nga towulira mu bulubuji zonna naye ziba zibaddeyo naye gagamba nti omudenzi amukuziza paka wamutuusiza waafiiridde okufa naafa nga tetulinamu nnyo bye tugamba bye twekwasa ondugalika muna yafudde nakyo defi yalwadde ne watabaawo mpulubuji ate gundi yagambye gundi n'akola ekyo nno kisooka kuddira ye kennyini maatha okuga nti ebyaddala wamma gwenga gwe karakita ebayita positive karakita kasi yakuzibwa kwa muganda ga yakuzibwa era ku byakoze akuziza omwana without mpulubuji namu kingi oyo nyimba kabamba iguru owokuna abadde kati yatuuka okutandika okusalawo emirimu gy'ebwakabaka because wali mu buto yali alina abakuza betuyita abakuza paka myaka 18 ne bamukurowuni gibeera 18 basobola okukola omukolo nga alina emyaka 16 naye si kuno ogwa public then 18 ne bamu olwo omukolo gubadde nga bakola gubadde nga gwaki gundi eno nga wonaga amatikkirwa buli mwaka agadde nga amatikkira babadde bajjukanyanga amatikkira ago coronation zaabwe kati ye nga ye kuva ku myaka 18 badde alina 34 those are years down the road kati ate abadde atuka ku level salawo kaliko okonyi konti abadde akola ne reshuffles abadde alonda bakatikkiro abadde alonda abami b'amasaza abadde atwale mu strategies nga noga tugenda ku promotinga kino twetaga yeno project ate approves ne bikolebwa olwo namulaba ku mukolo gwa mwannyina nga muwala alese bamutuuma erinnya omuwala oba yafumbirwa muzungu naye nga obuwangwa buno bulina nga abalina oleetera omwana kabaka n'omumuleetera omwana gwe bazaala omwana bamwita kojja n'amusitulamu awo n'amuwa n'erinnya eryabwe ery'Abatooro kati emirimu abadde agikola ate mu kumanya nga bwe abadde awo 34 from 18 to 34 ne bagadiani bano betwogeddeko kuva mutalina balegendi abo so abadde okukkatiza kiki kyobuza abadde ye mukulembeze akola emirimu abadde yagitandika ogikola nga kabaka oba ng'omukama tabaddeeko nti omukuza yakyatwala tewaaliwo okusikamu wakati wa transition abakuza nti kati omusajja mumukwase sikujjukirawo olw'ensonga ate ekyo kyaliko n'owakabundu
Mwami Museveni yali waneno. Mwami Museveni omulaba nga yagambye njagala ono. Oba sekyo n'amanya nti kati ono ye waddala. Tosobola kupalala. Yakirimu. Mwami Museveni yalimu mu mbeera y'okuteekateeka ono omwana okutuuka waali kati. Actually bwe mba siwunze nno Mwami Museveni ate okuba ye guardian w'oyo. Nga yabadde omukuzi ow'okuntiko. Oyo ye guardian we. Kati ate kyonna bwe kibeerawo olowooza ayinza amuvaamu. Aba ino beerawo. Muwadde kera kyetuga ni kuno okufa okuba nga Katonda yagezebwa ati. Kuno okufa natural death. Natural death naye oba n'entuumu ya ssente. Ofa. Naye bwe kiba nga kyali badde system to apply. Government ye system. Joga oyo ozoboka bakatolo buyala. Atola abadde mu America. Ne mayite n'abakuzibwa ali mu America. Sigeze omuntu aleve emusitulwa ne amutwala mu America. Ate nga tasonze kabutayisiza kabbo. Wabula agenze mu kusobozi. Naye kyetuga yabadde nakyo death. Kwasinga yabadde nkolerere. Ebyo byangu. Ebyo waliwo betulya wano juga bannaffe wana ab'obutwa ne baddukira mu Agakani e Kenya. N'akomawo nga yateeredde. Kwegamba waliwo abago ku accident yenna amagulu n'agenda ojuwe kamiliyoni waffe. Atagejja atakogga bwe yakunkumuka amagulu. Bagasiba ne yajja kusigi n'abuukabuuka. Ekyo kikulaga nti abino ebintu ebirala abasajja bakola levels zisobola okujjanja buli kyolowooza. Waliwo nakyo bwejja. Oba ogenda bugenzi. Waliwo omukulembeze w'enno naawe gwe nalaba nga ye bamukubira akabbo. Baamu munnaye oba yali gwe bayita ikumbaniye. Kati oyo simanyi lwaki bakikola bwe batyo. Naye munnattu tubagamba mugambye ekyo kiba kiswaza obukulembeze bwonna muba banaku mu bukulembeze obwo. Waliwo nti batalina kati zolaba zo wageto nze sikubaka nze bbaaga ku level yange mu dipe wange sikubaka. Ate nze bwe nnakuba akabbo ajja n'akaaba nga aliyala. Gwe nakolerawo. Nze nkolerawo era bwe mba wakkaaba nzija wakimbwa sikompeyete 10 awo tunaalaba. Naye ogaba naye nina ekizibu mbadde nsaba mu nsondera ate tuba tuwoyoyonoonye. So kati nabo abakulembeze benno nabo kyolaba embulubuju zembadde gazi zo zitandise. Just like dad took over sad anti kati olabi. Abana okujja ne batubuulira. Batandise okweta obufaananyi. Asitute bu baby. Kati oyo baby yani olowooza. Ezokubanga wana wa Muganda we. Olayoga ayinza. Kati twasabye oli Katikkiro we omuyikirwa. Kaluvini alifayinga gwe tugambe nti ne wasereredde abadde n'abato babiri. Wakati bajja tuleeta nga woga nti ayizo kuba nno wa mwannyina gwe yali asitudde. Kwanye that guy has been so lovely. Engija adakyali yuti. Abadde yuti. Ayagala abantu abo anabi abadde kagabanya ina love namulako kone ebino ebyotongoza project z'obwana. Kati ojja musanga asitudde akaana ojja Museveni wabira ne bazzukulu be. Ng'alina buzi atambula alinga agamba. Museveni naye to yani amuzaala. Naye nga yimuza muzzukulu wange. So kati ebyo byonna byejjawo mu mutwe. Nze ndowooza tuddeyo ku kyakatikkiro omuhiikirwa yangu nnyonnyola public n'enteekateeka ze muyina enteekateeka ezo oziraba abantu babannyonnyola. Abantu akomezebwa bweruti aziikibwa bweruti akola bweruti emikolo gigenda tambula bwegiti. Ne gavumenti yasinzira okwo naye atuwe national mourning day sewe mukulembeze wa buwangwa tosobola butamukungubagira ggwanga lyonna. Tulina okufunayo essaawa oba olunaku lwa half mast fulaga ne zikkamu wano babikola nga ku mukulembeze wa nnono. Sima agasi kuwenono mbadde sima ne kubala badde batero zibawa government bwerangirira national mourning. National bano basimanyi ba Jeno Gundi. Ye nani ng'omulala wenyinza okujjukira eyafa. Nalaba Nakimuli baazimuwa ku parliament awo ez'ekitundu. Parliament kati yojjukira siga lisobola ogiyisa. Ate abadde waabwe. Kati kisoboka government singa ekiteeka mu nkola. Naye kyetuga nti ku level z'abaana abantu bano abantu balinga bakusatu gwanga. Ogyeko government president government. Era abo be baddako. Bakusatu bakubi. Yoyanga ab'okubiri. Ate bano ba bishop bagwawa. Abo be bokusatu bamufuti. Kiraje oyo n'enkya bamulonda nti mufti bamuggyeko bishop bamukyusa naye ani ajjako kabaka oba ajjako kyabazinga ting'oggyeko republican government mwe tulina amateeka agagifuga ye nnamba emu yeetufuga naye bwe gijjawo abakulembeze b'enno ate kati amwana b'amaanyi musinga wa others so katulowooza bwe twalisabye government singa Bunyoro Kingdom etunyonyola programu ya FM government mujja nosizibwe unaku bweru tugenda mu kungubagira fa abamu nno we are ready okukungubaga. Mwetegese era kye kingano kubagula akawange mugenda kungubagira tolo oba muno mu kibuga wanga tuge tuli banna Uganda
nze sobola sigale wange katola maze nkungubagira Gaddafi kizabe government etukulembere bukulembeze tubulire government oba omuhikirwa government ino kiteekamu kuba yoli wana atunnyonnyola tujja bigo ne government kwache main program kati program ezomuntu bwatyo government is taking over era tugenda nze nga we guide kingana kera kumacha mere enchalo wakungubaga nenka nenkuba bulaka wange nze na that's number 1 sign of morning tu nensalawo kuolo sigenda genda for any entertainment or outreach kasigale for that fili nimpita batano wange ngama tusoka tuyiseewo ebigambo byaffe manya bagabo saba baloza mbo saba kirala nino okusaba nebye tusobola osaba ebigambo tebirimu Yesu tebirimu Allah otegedde Katonda weggulu n'ensi tuli wantu ewombe sisasira omwoyo gw'omuntu bwa tusobola okukola ekintu kyaffe tuyinza okukuma kando zaffe nti engeri y'okukungubaga eba nnene naye lwaki tukyogerako nti tusaba omuhikirwa leeta program ne gavumenti erangire ffe abamu ya concerned okubanga twafiiriddwe omuntu weemuwaatyo tetusobola kirekera oli kuba naffe tulina abamufaanana baba balina omukama ffe tulina kabaka oweri ayina omumbere oweri ayina kyabasinga amanga kiyinza okuba kati anyway lwakuba tuli wano tetumanyi kigenda mu maaso naye tuyinza okubeera wano nga olukiiko lwatudde dda olukiiko lw'abaminisita abaami ba kabaka biki royal family etudde naye walala byonna byonna batandika omumanya diziweddi aziikiweewa era ddi aziikibwa atya ndowooza era mu tawuni wali ku lubiri lwe hopefully simanyi oba kiringa ekya Buganda bwe kyali Uganda ebiseera bikadde nga Ssaabasajja ku lubiri lwe waafa we bamuziika remember that nti bwabeera Ssekabaka tugeze Ssuuna ewamala bwaserera muziika mu lubiri lwe kati ate Kabaka abazzeko ng'akuba olubiri olulala byakoma ku Mwanga kati bagenda mu Masiro kati Mwanga yagamba wadde taata wange bamuteeka wali mu lubiri lwe kasi naye nze bwensera nange banteeka we bateeka taata wange okuva ku olwo ne kifiisibwa kati bonna baterekebwa kasubi mu Masiro kati kitubuuza nti kukyattoolo kikolebwa kitya waafudde olubiri olukulu lwe luziikibwamu ne gafuuka amasiro g'omuto abaddako n'akuba olulala oba nammwe mulina gazeti area gye batereka oba ewali kitaawe we mugenda omuteeka kyekyo timulina gazeti area tanedde wali obakulembeze we tubatereka okay olwokuba nti embeera ya we tuyise tetugenda kukiwanvuya nnyo of course naffe tulinda information egenda okujja okuva mu bakulu okusinga ddala beeri okuva ettoolo okuva mu Bwakabaka bwennyini munda kisaba kimu mu mawuningidde lunaku lwa kungubaga kisaba gavumenti okutongoza olunaku ebisigadde bya obukama bwa ttoolo Obwakabaka ono tabadde influential nnyo mu ggwanga there is nothing called influential ku titles ezimu bwe ngamba nti oyo ye mufuti tetwetaaga influential ye mufuti Toronga region ekolebwa district meka sijja kulimba bannaye that's another research naye ziwere 11 n'okuyisa n'okusukkawo that's another research you have given me Toro region Toro Toro kingdom Obwakabaka bwa Toro Obwakabaka bwa Toro nali mbutambudde kokko naye kyemmanyi buweza district eziwere 10 what their main city is Fort Portal Fort Portal then ezo zonna zowulira yes Fort Portal Kasese ezina zigweyo Kasese si ya mumbere ya mumbere Kasese wama wa mumbere abanyoro si banyoro ate abanyoro bali wono omukama wa bunyoro Solomon gafa busa yali mu bunyoro oyo nyimba kabamba iguru yali ettoolo ono mumbere gwe baluma yali Kasese abantu be Kasese igwanga ye bali tani mbera bidde badengezako okebera wano ndabe wano bangamba nti districts omuli Kabarore Kyenjojo Kyegegwa Kamwenje Bunyangabo Kitagwenda Ntoroko ezo nazigwa mu region kati baga nti Bundi Bujjo was historically part of the border region original kingdom from the original kingdom boundaries but operate with distant local administrations linked to Rwenzururu. Bo bakola bakwatagana ne ndoza bo district eri ku border. Ati entoloko ne Bundi Bujjo. District ezoko border. So abantu eno na government ejja yakalwa. Actually the statement says Toro sub-region of Western Uganda consists of 6 main districts. Mwemuli Kyenjojo, Kyegegwa, Kamwenje, Bunyangabo, Kitagwenda, Ntoroko ne Kabarore. 40 yes city. 40 city.
kale abatoro kati tubasaasidde nnyo oba bagamba batyamu okusaasira mu lutoolo naye twayigayo kimu empaako ya balamu ndowooza bambi aveeyo by the saasire ne ku bantu baffe balamu balugahara atenyi tukusaasidde nnyo naye mutoolo tusaasiddeko nnyo nnako omubaka mukwano gwange yali MP w'Ekyegeegwa Flavia Kabahenda Kyegeegwa tukusaasiddeko nnyo waliwo ne honorable minister abadde minister waki abadde state minister wa finance oli awo omubaka mukyala alawo mukyala something linnya linvudde mutwe adawo mukyala era linvudde mutwe naye tukusase n'abatoolo mwenna abali mu gavumenti tubasaasidde n'emikwano gyaffe abatoolo alona omutoolo gwe nakolerako omukolo recently naye nkutumiddeko nnyo nyini ddala kale mu mbeera eyo nga tumaliriza programu eno munzikirize obadde ogamba n'owattuwalizi munnaaveeyo Tom Butime mbadde wali omuhanga waliwo ne Mary Kuteesa oli sikuteesa oli honorable bamuyita honorable ani kibadde kikyalanga kibadde ki state minister mu one of the ministries naye nja kijjukira wano eno Butime naye aveeyo Tom Butime kwegamba kyo bw'obanoonya ministers from Mutoolo ng'oggyeko bye tumanyi obumanyi nga olugamba balamu gwe tukumanyi gwe balugahara ate kale abo tubasaasidde mu mbeera ey'enjawulo mufiiriddwa kabaka wammwe oba omukulembeze wammwe owaki ow'ennono bwe kityo bwe kiri palamenti naye ndowooza ekiteeso kyayise dda kiteeso ekikungubaga tuyinza butakungubaga ng'erina aba MP abaveeyo mu regioni ye erina aba MP abaveeyo era nosomerwa be balina actually be balina ate okimanya balina ne upper hand of pronouncing a statement kuba that's a house isobola okukola yesi ekola amateeka esobola oyisa n'ogamba naye tugenda kukungubaga ennaku wesife nga palamenti tugenda kukungubaga honorable Gumadega bamuyita Ntabaazi amuyita honorable Ntabaazi kale mu mbeera eyo nga tuwunzika kantumireko ku gavana wa district y'e Kalangala omukyala Flavia bamuyita Agnes Lunkuse tukutumiddeko nnyo gavana wa district y'e Kalangala ey'okumazzi era n'okumukyalirako yangambye alina constituencies alina mu sub counties ne parishes alina constituencies ezikola Kalangala tezirinnya mubaamu n'omugombolola obwo obutonotono amagombolola ago makambwe ennyo tulyoka tukkirira ne bano ab'emiruka parishi kirira bw'ogamba nti ntumidde ku owa district oba omuwadde ekigaali kye kyonna era kyova olaba nga bamuyita gavana kubanga byonna bingi byakwasaganya saidi awo balina egombola bayita eryekyamuswa liri Kalangala eyo balina egombola bayita eryebujumba nayo liri eyo kati agusina amagombolezo constituencies kuba zirina ba MPs kati awo gonna agagatta kumpi abanga umane mupi kuba umane mupi gyayisaliza yonna naye gyakola ki so tukutumireko nnyo gavana constituent emirimu gitambula bulungi nnyo mu Kalangala awo nze obwa gavana njagala okuma ekisanja kino lwaki abantu baawe Bujumba tebakutwala mu palamenti awo abantu be Bujumba 2 mugumu ojje mu palamenti nze nkwagala mu palamenti kale goyinza oba oyagala awo naye tunabyogera ku mmeezi ennene bagasibula bannange ekisinga obukulu nga tugaye programu yetu tulinamu vibe yonna kasi tuli munnaku tugenda kyekyaika naye nga kyonna kyekiri omuhikirwa wa Toolo n'abantu bonna b'okulembera tubasaasilako alongside Queen Mother ne family y'omugenzi mwenna bambi Katonda ayongere tutugumya back representing okay Dr. Sanjobe Wabivu Organic naye akutumidde agamba genda akujjanjaba gwe naye n'ebizibuzibu alina ebirwadde alina ebikwase mu mubiri ebiganya okuta ulcers pressure cancer n'ebirala byonna genda yo Dr. Solo kubanga ate akujjanjaba omugejjo appetite tolina okuzaala kwagaana family planning ozibeerako wazigendako nezikuleetera ebizibu n'ofuna internal bleeding n'ebirala byonna genda Dr. oba mukubire ku simu yosooka omunyonyole obulumi n'obuzibu bw'oyitamu asobola okufuna ekifaananyi kituufu then oluvannyuma ajja kubanga ate
akubulya ekyokola neki ekyokozesa na butya bwoyinza okubanga owonamu ne bwolina okubanga okosa eddagala abamu bakosa eddagala mu bubi eddagala olirina naye olikosa bubi olimira bwolibuuka olimira bwofuna ono yakudagira kiri n'obuukira kiri ate bwofuna yakulagira kino obuukira kino bwofuna agambye kiri n'ofumba kiri n'omaliza nga omubiri gwe ogufudde butwa ogufudde nga bufuuse butwa eddagala lyandibadde ate likuwonya nga lifuuse butwa so Dr. Ssenjobe nakyajja kubanga akuyambako ekyokukiyambako okubulya ekyokola Mengo ali ku Beaver House opposite Masengere oba ku simu ezo kuba oyita omukubire n'emitundu egwange binjawulo najali ajja kubanga akuyamba mu mbeera efaanaganyeeko bwetyo anti namubiri wali owa Dream Restaurant wandege nawe agambe genda akuwecha emisana ekyeggulo ekyenkya n'abakyala ate jjukira kati kwegamba waliwo oba olidde ne ssente oba tolina omugamba n'abakyala nti nze nalonda ebyo mu binyumya byamanya bwakuddiramu naye nga embeera ebaawo ate nga nungi nnyo abantu bane abantu munkubira amasimu sinzeyo ntunda mu Dream emmere enamba z'essimu kweziri awo abantu bankubira abasimu n'enamba za Dream kweziri okwo eza WhatsApp neze bakuwata direct so bakubira oba oli mudwaliro mulago abatira okunkolera banyinyo mulago awo ndi wano mudwaliro so kube ku simu eze ziri mu kalanga ako kenyini kano kuwola biddemu kano ndi simu eze ziri mu mabbali wansi wano bakuweereza emmere unawo noba oli abalina emikolo omuntu kukubireko oyinza okugwerako guzo 7 mu channel 2 tulabe omukolo gwe tunagukwasaganya ne obudde bwago sente zoyina tulebe tusobole okuzikoleramu n'ebiringa ebyo mukkirize tusiibulire wano naye nga tubasaasidde nnyo mwenna abantu mwenna ne famire y'omukama wa Tooro oyo Nyimba Kabamba egwe twasomanga tugamba the youngest king kati ate ni Uganda era still the youngest king simanye waliyo king abadde ali wansi w'emyaka 34 tewabadde question is abaganda youngest katuga who is the recently deceased king the recently deceased king king oyo Nyimba Kabamba Iguru kale mubere bulungi mweraba